Yaman gravity omutujja mukujja ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe ku YouTube channel yo olabe ebyakabi byonna kyekiriwo. Bannaffe banyabo ne bassebo ng'akadde kano olabika ng'omulindiridde omutabbizi waffe kale katugendeyoko tulabe kyekiriyo olunaku olwaleero. Hello. Kasirye. Jebale Kasirye. Bulamu butambula butya? Bulamu bulungi mpozo. Bampise kadima na maji ne kabogoza tukubita FM kintabuli ky'omuziki. Kadimo maze n'okuba. Nkubye kakati. Hachichi. Nafuna obuzibu. Nafuna obuzibu. Buzibu ki? Waliwo omuntu wembadde kwa. Kakaneti waka. Obadde ogamba? Hello. Hello. Kasiri obadde ngamba buzibu ki? Waliwo omuwala. Wembadde ndi mukwana. Okay. Bamuyita Bonita. Naye omuwala oyo kyankoze, omuwala asomba ebintu byange, omuwala muteekamu mupokera buli kiseera. Ate omuwala ate kikulumira wabwe oba mweyagala. Anti sooka owulirize okweyagalamu ki nga sente zange nteekamu mpitirivu piki nina yatugende nga womanya ebya piki buli wiiki nsasula emitwalo 7,600. Ovuga piki? Nvuga piki ndi wa boda nga womanya ebizibu bya piki butayimbwa bwe tusimattuka naye ebbanga lyemukwanidde muwa sente zange mpitirivu naye wadde obbaako kyenziza wadde okulabe kwewaafu kakisobola kulabawo okwo kuba kwagala na ssebo musa toseeka muganda wange. Mumaze ebbanga ki? Myezi ebiri. Tolina ke wali olabye? Wadde. Kati yagamba atya? Kati abeera mukumbuzaabuza oli buli kiseera abeera mu bya outing, leero ŋŋendako eno, leero ntwalaako wano nennema n'okuweerera abaana bange nga ndi ku Bonita. Olina abaana? Banvuya buwe nina abaana 3. Maama waabwe obeera naye? Yanoba. Kati Bonita kikyogala tukolere ki? Kati kyembadde njagala okunnyamba. Bonita namuwola sente 5,000. Omuwola 5,000? Namuwola 5,000. Mbadde njagala at least kyanzirizeeko ku sente zange. Wazimuwola ddi? Ziri mu weeks 2 sizirabako ate nowaayo sente za boda. Kati mbadde nsaba onnyamba omwogezi abeere nga nzirizaako sente amabanja ganzita. Wayogeddeko naye ku sente ezo? Njogerako naye buli kiseera abamu kumpa yanziza 2 oyagala sente? Sente nzeetaaga nina osasula abasajja. Okay, ye Bonita tumukubira akuwe sente okwoyo okubba kale katumukubirako tulabe mukwano tuva ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki. Bonita. Wanje. Jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Obulamu buli butya? Obulamu bweyagala. Bampise kadima na manja ne kabogoza tuli ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki wano ku radio. Sebo. Nga batutumye. Sebo. Waliwo mwami atutumye bamuyita Kasirye. Kasirye? Kasirye kyoba? Kasirye mwami avuga boda sweetheart wange oyo. Abadde agamba ki? Ye sweetheart wo. Omulungi wange abadde agamba ki? Yabadde atugambye nti yakuwola sente 5,000 ate tozimuwanga ate biki ate omwagala kwegamba takutegeera. Naye ng'oli naye okumpi njogereko naye. Kasirye wangi wuyo kwali Bonita. Boni. Honey. Bonita. Oli otya mukwano?
Bonita simu zange tokyagala zikwata ate ng'omanyi obudde bwe nakugamba buweddeyo. Kakkana banange nga ndudde okulabako omanyi nange mbadde kulowooza nga njagala kukubirako. Bonita Sente bazibanja obimanyi nagamba Sente z'abasajja ba piki. Nanti wuliriza mukwano wuliriza kakkana oliwa. Mbadde wano nange mbadde ngenda kukubira nga ndi wano ndi sitaaka njagala kulabako. Ate kikibuzi kyaye nnyo mbuzeeko kiki naye. Oliriddawa? Ndigaba. Oligaba? Nje ndyegaba ndi wano gaba. Osobola okujja n'onkimako. Jjangu onkimeko njagala kulabako. Wentera okukusanga? Gye ndyegaba naawe ku beesi. Kanvuge nzije naye kansubire leero tokanvuyeeyo. Kati nkuleetereyo ki? Ensingi oba ki oba osobola okuleeterayo kibaga oba osobola okutta KFC n'onguleyo ku nkoko naye nondeterako n'ekyokunywa mukwano. Okay. Kale kanvuge nzije awo ngenda kusayirira kanzije. Kale nkulinze tonimba. Kale. Kasiri. Wanjisebo. Kati ate ogenda gendayo. Wanjisebo. Kati ogenda gaba. Kangende mulabi. Ajja kunsasula tofaayo. Wanji? Kangende mulaba ajja kunsasula tofaayo. Tekiika mutawaana. Kale mukwano wali mutawaana kale. Kale. Neyanze. Kale. Kati Sente azivuddeko. Katonda gye yatondera abakazi. Simanyiyo naye neetaaga okulabayo. Abaana bino bagenda nti mbagala nnyo nabiraawo bonna. Bannaffe kaboggoza. Bayitawo batya mirembe bba. Mirembe bba bayitawo abitungulu. Wetugenda kubeera ngenda kusoma zigenda kubeera ku Valentine's Day. Tubagabanya buli basse mulabike nga mujja bannaffe zigenda kubeera shillings 15,000 okuyingira. Nze ne Anku Kabuna Pestrikers yonna namayanja ajja kubaawo. Tujja kubaawo nga tubalaga bannabanya buli bassebo ekintu nga bwe kitambula. Mujje mbungi. Barafa bamasimu tukwateyo nga basatu tulabe bagamba ki Wanji. Kale nyabo. Mama Zemaya. Atwale dala faza wagati. Bwe kiri. Love ibabonyabonya. Wanji. Alima. Wanji boss. Yabale tuwereza dadi. Kale burafe. Uterevu mokera ne bana basinga sindo. Nakasongola ambassador wa Baguli kakati kadima. Gwayagadde nange okola omwoyo kyegugamba Wanji? Wanji mukwano sigamba munange oli otya? Yenyabo abakazi mukakkanya BFM Wanji? Sebo Obale kwese mwana wa mama. Kale burafe. Ancho na vera chimbalona teweka no nichazanga. Obiwulidde. Leba na kirenge kyawutta. Ate kivangaze bakize mu kuzerera buzerera. Bibanga musagise ensi. Wanji? Hello. Okay, tujabanga tukomaawo ndoza olwaliro otulwe rubadde bannange naye musajja agenda afune kyafunye. Nawabanga emitwalo ataano abadde tagifuna kubanga kirabika nze mukyenfunyemu zino Sente abadde azibanja kubanga abadde tafunanga mukwano talabangako n'ono wagize yagenda alabeyo leero nze kunoonya osaaga n'okusanga mpaataano gange ravu nejja oluvannyuma ngera kubaga nyingira n'ennyimba zigenda kubeera mwenda funa twagala okulayika nga tukusibula mukwano paka lunaku lwankya enkya lwakusatu nnaku ziggwayo eza lutalo tumugenda mu ku lunaku lwakutaano funa tubagamba nti musule bulungi